Disitulikiti y'e Butambala ekolebwa eggombolola 3 okuli Kalamba, Bulo ne Ngando era ng'abavubuka mu disitulikiti eno omuwendo gwabwe guli waggulu. Omubaka wa Pulezidenti e Butambala Haji Ahmed Katerega Musanzi agamba obumenyi bw'amateeka bweyongedde olw'abavubuka abangi abatalina kyakkola. Bintu waliwo omusumba okuva ensangi ne mukyala we abatuusiddwako ebisago mu 7 ba road block yateekeddwawo mu ngeri ey'ekimpaatiira. Poliisi yayanguye okubiyingiramu era neddusa abalwadde mu ddwaliro Gombe. Kati Kibirige Dickson yatandikawo ekibiina eky'obwannakyewa ki Dickson Simon Orphans and Other Vulnerable Children n'ekigendererwa eky'okubangula abavubuka emirimu egy'omutwe era ng'enteekateeka eno etongozeddwa ng'esuubira okugasa abavubuka abasukka mu 8. So kati abaana abo twagala tubanoonye mutuyambeko nga bannabutambala abali mu leadership bajje mu training centers zetutaddewo mu Butambala Youth Skilling program. Kibirige Dickson agamba singa abavubuka bettanira enteekateeka eno kyakendeeza ku bbula ly'emirimu. Ekisooka okukola liquid soap ne bar soap okulaba nti abaana abo basobola okufunamu ssente nga bayiza okukola ebyo. Waliwo ebyalaani bagenda kuyiga okutungisa ebyalaani. Abaana era bagenda kuyiga okukola emigaati. Bannabutambala basanyukidde enteekateeka eno. Nkisanyukidde nnyo olw'ensonga nti abaana basingadde bataayaaya butaayayi ku kyalo badde bafuusa ababbi badde bafuusa ekyennyalwa naye kaakati bwebezze egenda batuyambako. Tusaba okwebaza ebitongole omuli Jodovic omuli One Project Foundation n'ebitongole ebirala okutuyambako okusikiringira abaana baffe okubanga bafuna kye bakola mu maaso. Trainings abavubuka abawera 8 nga bafunye emirimu. Tuyina essuubi nti abatalina mirimu bajja kuba bakendedde. Ebifo 3 bye biteereddwawo okubangula abavubuka okuli Kalamba, Kalamba Central ne Budde.